tutera okulaba oba okuwulira ebintu ebigezaako okutujja ku mulamwa. Abo abagezaako okutujja ku mulamwa baba tebaagala tutambulire wamu, kubanga munnaffe Katoli Wama yagamba nti bw'ovaawo empewo ogiwa omwaganya. Abasiraamu bwe baba basaala bagamba semberawo. Nababuuza lwaki mutugamba okusembera? Nali Kibuli, nali n'omulangira omukulu n'abalala awo tusembera wano, nti kubanga bw'otaasembere sitaani ajja kuyita wano. Kakati bwe tutabeera bumu, omulaba afuna waayita. Oli wagamba nti nno Bujingo n'abagoberezi be tebajja mu Bulanga alina kyakwagaza, kubanga Pastor Bujingo yandikulwanidde olutalo ng'amukugjeeko. Lwaki ono eyayaliriza Kabaka nga n'omutikkira tebannamutikkira oyagala okumugoba emmengo? Abo baagala tuyombe, tulwane, tusaasaane. Empologoma bw'eba eneerya embogo, empologoma zirina amagezi agatayogerekeka. Era bwe muli balokole mujje mugoberere ebisolo ebyo ebiyiga otegeere Katonda bw'ali ow'ekitalo. Empologoma ejja neeyingira bweti mu ggana ly'embogo ne zibina emiwabo. Kati ebikaddekadde ebibogo ebikaddekadde ne bisigala awo mu bbanga. Kati ziyinza okudduka okuva nga wano okutuuka ng'eri ku wankaaki w'olubiri. Kino ekikaddekadde ne kisigala awo ne zijja zikigwira. Kati oli bw'atusaasaanya kyayagala kyakola. Abazadde lwe bawa abaana amannya ne gabagenderako. Omwana tugambe Nakimuli, Namata, amannya ago Namakula, ng'era olaba kyekyo Kula nyamu. Kyembadde mugamba ate ono Charles Senkubuge siyaasa bwe twazirunda agamba twali e Makerere oba yandika omwaka gumu mu maaso oba ebiri, kale bwe twazirunda ate yaddira muwala we n'amuwa muganda wange Godfrey Kyeswa. Omuwala waali omwana owedda waali. Kakati omwana oyo yafumbirwa mutabani wa muganda wange Godfrey Kyeswa, era ku mbaga naliyo. Kale mulabanga ono Charles Senkubuge yalowooza nti najja ku lulwe, ate n'oli naye n'alowooza naye nze ku lulwe, nabagwa wakati. Mwana gwe weebale kufumba, weebale nnyo. Ate fulufiga mbadde simulabangako, mbadde mulaba oluusi n'oluusi ku mikutu nga simanyi nti ayinza n'okufukamira. Oluusi aba n'eddalu, naye eddalu eribanga likuyamba. Waliwo lwe yatukwatira ku beekyejo, ttiimu yange ey'amawulire ne ŋŋamba waliyo fulufiga abakutteko n'abasobola. Weebale, gendera awo. Bwe nali mu nkola ey'ettofaali na buno Obuganda, simanyi lwaki ewa Pastor Bujingo saatuuka. Bapasita bamu nabatuukangako, naye nagenda e Mawogola ne nsanga y'abalaalo ne baŋŋamba nti Kabaka kye kikubagizo kyabwe, kubanga abalaalo mu nnono zaabwe baba n'obwakabaka bangi kubo baali Banyankola, abo Abahima n'abaki, naye tebalinabo Kabaka. Ne baŋŋamba nti Kabaka kye kikubagizo kyaffe. Bwe nava eyo ne ŋŋenda e Naggulu wano mu Kampala ne nsanga abanubbi ne baŋŋamba nti Kabaka bwe bamulaba bafuna emirembe. Ekyaddirira kwe kugamba Obuganda nti nze mukulu wammwe, kubanga Katikkiro yatuusa abantu ba Kabaka eri beene. Ne bagamba nze mukulu wammwe
awo kendi mukulu wammwe kabaka ye kitaffe. Era okuva mu 2015 ekitiibwa ekya kitaffe ne kigattibwa ku bitiibwa bya kabaka 7 Mathias Walukagabye yayimbako. Era olw'okuba kabaka ye kitaffe ffenna twanirizibwa embuga. Abakatoliki, abaprotestant, abalokole, abasiraamu na buli yenna akitegeera nti kabaka gwe mutwe gwa Buganda wano ajja neyeegazaanya nga bw'aba yagadde. Wano twaniriza Abaganda n'abatali Baganda, Abayindi, Abacholi, Abanyarwanda, Abazungu n'abalala. Twaniriza aba DP, aba FDC, aba NRM, aba NUP bonna, era mubalaba bulijjo nga tutudde nabo, kubanga kabaka alina abaana ab'amabala ag'enjawulo. Ssenkubuge yeddira Mpeewo, Namakula yeddira Lugavi. Gye basabira sinze mbatumayo. Omwana ali ku muzindaalo Musiraamu yeddira Mamba, bali mu kisiibo, mwana wa kabaka. Kati ogobera otya Omusiraamu ebweru, ogobera otya omulokole obweru, bali ab'eddiini endala go wazibatuma. N'olwekyo muli baddembe okujja okwegazaanyizawo. Kabaka ye kitammwe. Era ndi musanyufu nnyo okulaba nti muli wano olwaleero, era mukolenga bwe mutyo bulijjo. Oli yayimba munnaffe yafa tukikole neera. Ffenna bwe tumala okumanya nti nno tuli baana ba kabaka, tetukkirizanga kuva ku mulamwa